platform by military. Sajja ndozomulaba tava ku simu bafuna orders. Amagye ne poliisi baagala kuyingira munda n'abali munda babakubireyo. Abamagye ne poliisi baagala kuyingira munda n'abo munda babakubireyo. Baagala kuyingira munda n'abali munda nabo babakubireyo. Ekibuuzo kiri nti musango ki era ekibavunaanwa kiki? Embeera egenda maaso wali ku kitebe kya National Unity Platform. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ng'asimbula bw'atyo okwolekera ekitundu eky'Ekawempe era nga n'ekitebe ekyo kyennyini ekya NUP kiri mu Kawempe, kale ne Bugumo osobola odditeebereza. Ekiro kyonna twakiyiseemu ng'abantu babinuka masejjere nga bakulembeddwamu omubaka w'ekitundu ekyo amanyiddwa nga Luyimbazi Nalukoola. Kale nno zinadde okunywa. Byonna ebigenda maaso eyo tugenda kubeera nga tubikutuusaako osobola okubeera nga okitegeera nti eno NUP teyajja nga ya muniino, yajja kukola byafaayo. Akulira poliisi akubiddwa amasasi agamutiddewo. Ani amukubye amasasi? Bivudde ku ki? Byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Deployment eyongedde okubeera ng'eyeeyongera, ab'ebyokwerinda bayiriddwa bangi. Ekawempe oyinza olowooza nti tugenda mu lutalo. Abasumba beegasse kinywa okulaba ng'oboolyawo ekirwadde kya yero ekize kiri eggwanga Uganda nga kimaamidde mu bayivu n'abo boolowooza nti bandibadde bategeera naye nga tebategeera. Bafaatha bavuddeyo okubeera nga bakyeŋŋanga. Tugenda beera nga tubitunuulira. So nga ate Eddie Kenza avuddeyo ku defendinga mukyala we ku ky'okujja unopposed. Eddie Kenza agamba nti abo abantu ba NUP tebalina makulu, tebatumalira na budde olw'ensonga nabo bakimanyi nti tewali kye basobola. Musuuza Edrisa eyali Kaana Kambata kati nga yafuuka mutabani wa Chief Ali, ebigambo takyabirumamu. DP yayongedde okubeera nga yeeyambula, kakati evudde mu kweyambula n'okunama ekunamye, emaze okutulaga biki byekola na biki byebadde ng'ekola, nti ddala kituufu ebadde nga mbuliri n'aba NRM nga gye bava ne batugamba tebakkaanya. Tumaze okitegeera kino obuwoowo babwekuba bonna. Ogenda kubeera ng'olaba aba DP n'aba NRM biki bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola. Tugenda tunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bakoze podcast. Podcast eno erabika nga game changer mu nsonga z'ebyamawulire n'okufulumya information wakati ng'emikutu gy'amawulire okwetooloola ensi twogere Uganda yattu giganye okutuwa amazima. NUP yasazeewo eggulewo essuula empya kekiri nti mulembe gwa tekinologiya, ate nga tekinologiya y'emu ku nsonga oba y'emu ku ebyo bye basoosowaza mu manifesto yaabwe. Basazeewo okubeera nga baggulawo podcast basobole okubeera nga bayisaawo ku obubaka bwabwe. Kyendowooza nti kintu kya muwendo, kintu kya bugezi, kya butegeevu nga generation bwetambula. Bingi n'ebisingako awo tugenda beera nga tubitunuulira mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaliro. Twegatteko ng'ogenda mu maaso ne video kugiwa like. Katukole bwe tuti tukomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Lunaku lwa Mande, nnaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa Novemba. Olunaku olwaleero Katonda bw'atyo bwe yalusalawo era yaluteekateeka nti Kyagulanyi Ssentamu anaabeera Kawempe ng'akuyega abalonzi ab'omu Kawempe obanga abaperereza okubeera nga bamwesiga. Nga bwe nkutegeezezaako omukulembeze ali Kawempe South ne Kawempe North
gyagenda okubeera ng'atalaaga ng'akunga era ng'asaba bannayuganda obuwagizi bamukwate bamwesige bamuteeke mu ntebe nnene ey'eggwanga then batandika omubuuza ebibuuzo. Taata watugamba bwe tukuteekayo bino bisobola fe ogwaffe tugukoze tukutaddeyo. Mukama waffe watugamba eddembe ly'obuntu. Mukama waffe watugamba nti tugenda kweyagalira mu Uganda egenda kuba ekulukuta omubisi n'amata. Kakati tubibanja gwe. Byonna ebigenda mu maaso sayidizi eyo ebikujjuko byo byatandise mu matumbi budde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Katono nnyo tuwe ku mukulu amanyiddwa nga Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola mu seconds nga ziizo tujje tweyongereyo. Kubinuka masejjere mmerere mukwano gwange gwe wenna ali ku mukutu ogwa DPTV Uganda ng'ogenda maaso n'okubeera ng'otwekkaanya. We bukeredde nkya ya leero weewaawo ng'abantu bo beeyiye mu bungi e Kawempe mu kweyiwa obungi ng'ate poliisi ediployinze nga tetunnabakuwa ku poliisi kyediployinze katukulage kiki ekiri ku kitebe kya NUP right now. Tuweeko. Yembere eri ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule. Abantu namungi w'omuntu yeeyeeyo dda flaga zayambuse dda mubire red yefuze dda ekitebe kya National Unity Platform. Botuuka wali e Kawempe mukwano gwange oyinza okulowooza nti abantu tebalina ngoye za kkala ndala. Red yefuze buli wamu. Byonna tugenda beera nga tubiraba. Poliisi enkya ya leero nga bulijjo erekedde kubaako byetaataaganya badeployinze abasirikale nga bayitirivu amagye poliisi buli kitongole kiweddeyo. Mbadde ndabaawo ng'ova ku ttaawo dda wali e Kawempe. Ntunuddeko awo aba NUP babadde bazimbye ekiyitirirwa nga kinene. Poliisi ezze esoose kubba misumaali gyo n'egitwala. Abalala ne basigalawo bali ne batwala emisumaali mu mmotoka. Abatutte emisumaali bwe bakomeyo ne bagamba ne bino mubijjeewo. So ekiyitirirwa ekibadde kiva ku ttaawo ng'ovudde ku ttaawo ogenda crown awo about awo ng'ogimalako ekiyitirirwa ekyo abakulu bakijjeewo. So deployment y'amaanyi nnyo nyini ddala. Tulindiridde omukulembeze okwolekera. Nzikiriza nsooke nkugyeyo e Kawempe wabula ekiriyo kifumba mutikwo kitokota onaawulira. Katugendeko mbasumba bafather balina obubaka buno mbukwagaliza gwe munnayuganda. Nsaba osooka tuwe musaala oyo yennyini then tugende. Oba mulungi otya ne bw'oba mulungi otya naye nga kisisitimu ky'olimu kibi kikuba ne kikumalawo. Ekisisitimu kye weetaddemu ky'olemeddemu ekyo kye kigenda okukuba. Ne bw'oba ng'oli mulungi otya ng'olinga malayika kyusa kisisitimu. Ntera obbagamba wano nti emirundi mingi abantu bajja ku mirimu
twogera ku mirimu gyonna nga balungi nga balina emitima egyagala okuweereza era nga bazze kuweereza n'okukola ebyo ebituufu naye ekisinga okutta ebintu ye mukozi okujja nga sisitimu eriwo nfu naye ng'ekisinga obubi etandikira mu baboosi waggulu oba mu bakulu nti omwana ajja kujja ng'ayagala okukola atuuke nga yayagala kukola bituufu akwate kino akireete mu ofiisi bw'alaba ensobega naye boosi kino nga kitambula bwe kiti kumbe gw'oloopera ate ye yatandika sisitimu eri wansi ogenda omumaliriza nga ogenda kuluuzinga mulimo kati abantu abasinga awo nabo we bakyusiza ne bagawa waaye okufiirwa omulimu ate oba ne baboosi bwe bati we bakola kalwaki nnwana nabo naye ng'atandika sisitimu ng'emumira bwetyo kati teri muntu asobola kujja ng'ali mu NRM nkiddamu teri muntu wa NRM asobola kujja n'abeera mulungi newankubadde asobola okuyingirayo nga mulungi olwa sisitimu embi sisitimu envundu volongoto nga yafa ne nannyini mwami Museveni yagamba nti sisitimu nfu ye kennyini kati sisitimu bw'abanga agikulira agamba nfu naye nga mufu kati mwabali wansi mugenda kubeera mutya abalamu so sisitimu erina okukyusibwa sisitimu erina okukola ki okukyusibwa ekyuka etya tuwe faatha oyo atubulire sisitimu ekyuka etya aba movement mubalina abanupu mubalina abefudisi mwebali omwagala mutandiko bagamba nti bw'otuuka ku mudaala ng'ennyama ekoze kala ya kyenvu eba ekuze nnyo ejja okwonoonera enku nayeyo tuveeyo kuba mwagala mbagambe nti bw'olaba ekimera kitandise okuleeta kala ya kyenvu bulwadde kirimeewo simba ekipya eyo sijja genda. Okay, kakati engeri y'okulaba nga sisitimu etereera ekirwadde kya yero mu kijjeewo ntegeeza bannayuganda nammwe abali eyo kyova laba emboozi eno ngizimbye bwe nti sisitimu okutereera eggwanga okutereera ekirwadde kya yero kirina okuvaawo kivaawo kitya mujje mu bungi mulonde muveeyo mulonde mwe abawoza simanya twalonda luli simanya twalonda luli omusajja muveeyo mulonde bwe mumala okulonda mumanye nti obuvunaanyizibwa bw'okutwala Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe bwammwe bwaki bwammwe kyokka n'engeri endala ezimutwala mu ntebe constitution ezibawa era ddembe lyammwe it's your right ate nakulwisa tuveeyo mu kirwadde kya yero twagala kubeera nga tugenda ku mboozi endala emboozi endala eno embeera nga bweri njagala tusooke tulaba akatambi kano nga bakwata omukulembeze Embalala bwe bamukwata abantu bangi abaakosebwa mukosebwa kuno babakubisa amasanyalaze Robert batunnyonnyodde ku bulabe obuli ku masanyalaze agagakubibwa nze mbadde simanyi nti bwe baba bakuba katiiza ako kayina kempisa esooka oyingira mu mubiri then amasanyalaze tegagakuba ku lususu kagakuba munda bulijjo manyi nti bwe bakakuteekako kakuba ku lususu kafulumya ennimi ne ziyingira mu nnyama amasanyalaze kagateeka munda kakati omwami yoyo gwe mwalaba gwe bakuba n'azirika wansi yavuddeyo n'atunnyonnyola n'abakugu ab'enjawulo ne bavaayo ne batunnyonnyola ku ttiiza zino then emboozi eno w'ogimalirako njagala weebuuze lwaki ebintu eby'obulabe bwe biti babikuba abantu era bw'omala okumanya nti nno ttiiza eno ya bulabe lwaki ogikuba munno ku bulago oba ku mutwe
kitegeeza oba ogenderedde kumutta ndowooza olaba awo babuyingiza ne bugenda mu nnyama soko tuwa emboozi eyo musanvu mwezi guno gwa musenene ng'ennaku z'omwezi musanvu mwezi guno gwa musenene omwaka guno 2025 munnamawulire wa Radio Simba Ezekiya Sematimba amanyiddwa ennyo nga Bwegiire lwe lunaku lwatalabira mu bulamu bw'ensi olw'abakuumaddembe okumukubisa amasannyalaze mu bitundu bya Nkole bwe baali bakwata abawagizi ba pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali awenja obuwagizi mu kitundu kino. Ekifaananyi kino kiraga embeera Bwegiire gye yalimu etawoomya Nakabululu era ono oluvannyuma lw'okukuba ku mpemba wemba BBS Terefayina emunoonyezza n'agirombojjera bye yayitamu n'embeera ye bweri mu kiseera kino. Obulumbaganyi Security Operatives bwe yakola eri aba NUP mu kavubuŋŋana ako nange we natuusizibwako obulabe obw'amaanyi. Musajja yajja omusirikale ng'alaga nga nze gwe yajja nga ndi targeted nga alina ekigendererwa kubanga yanfuluma mabega ng'alinga ze yeekweka najja n'obuuma bwabwe obwo bw'amasannyalaze akawuma kali akapuresinga bw'ati ne kajjayo obulimi oba obuyiso ne babukufumita era babunfumita wano ku kye bannyinyonnyola baatuuka mu ddwaliro erya gavumenti embalala nga temuli bitanda nga tewaliwo na bujjanjabi bwonna buliwo era kye bannyambako awo mu kaseera ako kunkubayoko mbu kapeyinikira nakunteekako mazzi era amazzi baganteerako ku seminti nga ndi bukunyanga bwe nazaalibwa kumpi. Bwegiire agamba nti amasannyalaze baagamukuba ku musuwa omunene oguli ku bulago ogwambuka ku mutwe era wano teyaddamu kutegeera biri ku nsi ng'ebisinga babimunyumiza mpozzi n'okubirabira ku ntambi. Ku nsingo wano awali emisuwa gino egyambuka ku bwongo kati gaddukira ku speed emisuwa gino giri connected n'obwongo kati gaddukira ku speed okulaba nti obwongo bukosebwa kya nsuso nnyo. Bwegiire agamba nti ekifo bwe baakuba amasannyalaze waamuyisa bubi nnyo era asuubiriza nti abaakikola baali bazze kumumiza musu bamukkirize wa Ssenkaabe tagenda badda. Naye ono ekigendererwa kyo okumanya nti ngamba nti yali ayagala kunzita yeekweka fe obwongo bwonna bwali eno nga tulaba President Kyagulanyi akayana n'abasirikale era nga tukute kamera zaffe tukavalinga naye ono yeekweka n'ayita emabega w'emmotoka bw'ati najja nga nsooberera n'anzira emabega n'alyoka nkuba ku nsingo. Abamu tebayinza nakukkiriza kaseera kano nti nze njogera kubanga abandaba nga bansitula abandaba mu mbeera gye nayitamu abamu basooka nakumbika. Ng'embwa bwe yava ku nseko ne Bwegiire bwe yava ku ky'okuloppa gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe mu mbuga z'amateeka. Sikyasobola na kukiwanjagira kuba kati mu mbeera we yatuuka mu ggwanga lyattu Uganda mulabye ebintu bingi ebize bibaawo bintu bingi bigize bitutuukako naye ab'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu mulaba omukyala wangali oluusi ebimu ngeri gyayogeramu ebibi. Okusinziira ku Bwegiire akuuma akavaamu amasannyalaze gano kalina empiso ne waya ebiyingira mu mubiri gw'omuntu era ku nsingo bwe bagamukuba waliwo enkovu. Wano twagadde okumanya oba empiso zino tezisaasanya ndwadde omuli mukenenya n'endala singa amasannyalaze gano gakubwa abantu ab'enjawulo mu budde bwe bumu. Akawuma kali kasowolayo obuyiso bwe obukufumita mu mubiri. Ebintu bino bye bakozesa ekisooka tebibya sterile oba tebibanga bikirini so bisobolera ddala of course bulungi okutambuza ki endwadde kubanga bw'ogateeka ku ono ne akuuma ako ne kawola n'okajjako n'okateeka mulala kasobola omuwa obulwadde nga tekannaba kuleeta maki masannyalaze. So n'olwekyo ffe ng'abasawo abatendeke ate abaagala ennyo ensi yaffe ne bannayuganda bajjanjaba tusooka tuvumira okukozesa amasannyalaze ku bannansi. Dr. Joel Mirembe agamba nti okukozesa amasannyalaze kya bulabe nnyo kubanga kitta obutafaali bw'omubiri ng'omuntu akosebwa nnyo munda. Ze tuyita primary effects ne secondary effects. Primary ze zino owulirirawo nti waliwo ekitaligenda buki bulungi bwe gaba mangi obutafaali butandika okujja okwetola omubiri gwonna kubanga omubiri guli connected guli wired. Then zine secondary ze zijja nti kaka obutafaali bw'ensigo bwasiriira obusinga obuki obungi kitegeeza bw'ensigo yo bwebe badde ekolera ku 10 ekyakendereke ku 6
kati n'ofuna effects z'ensigo etakola buki bulungi. Omukugu mu kunoonyereza n'ebyokwerinda Fred Egesa ayongedde okulambulula ku masannyalaze gano. Akuuma ako kayamba okukakkanya ku muntu either abakulumbye oba gweyagala kakkane kati ng'ebyamateeka bagita mu luzungu bayita teeza oba tiiza. Akuuma ako kasobola okuproducinga amasannyalaze bagamba volts kayinza okutuuka mu volts nga 5. Egesa agamba nti singa amasannyalaze gano gakuba omuntu emirundi egisukka mu gumu kyandifuka ekyobulabe. Bwe bakuba kalina kye kaleka nga kakosezza mbulamu bwo naye oluusi kiba kitono ddala bwe kigenda nga kiweera oluusi kiyinza okuvaamu okuba nti ofuna ekizibu ku busimu oba ofuna ekizibu ku mutima oba ofuna ekizibu ku bwongo kubanga kakwata obwongo n'ebinywa ne kabikanga. Egesa era annyonnyodde akabi akali mu kukuba omuntu amasannyalaze ku bulago. Okusinga ennyo tekandikubiddwa ku sayidi ya mutwe waggulu kuba ne bwe kakuba ku kigerero omuntu agwa. Lwaki? Bwe kakukuba kakuleeta kalina engeri gye kafumita obutuli buyinza oba butonotono nnyo bwe kafuna obusimu ne kabutuulako kakyusa sisitimu yo yonna. Richard Mwanje kizibu ku busimu. Kale buterevu nnyo yembeera ndowooza olaba obulabe baganda baffe bwe bayitamu nga bali mu kampeyini eyo okunoonya amawulire n'ebiringa ebyo. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala buli mwana agenze tumanye nti yeetaaga essaala ebyaddala. Buli afuluma nga agenze ku campaign trail agenze buli muntu yenna ng'avuganya gavumenti ya Mwami Museveni muwe essaala. Njagala osooka otuwa oluyimba olwo. Tuyeno mama tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Tuyeno tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Tuyeno mama tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Oh buvumu simanyi nga gye buva onsabirangako nga tompulira. Oh buvumu simanyi nga gye buva onsabirangako nga tompulira. Mpagira Bobby wagira goyagala tonkaka kwagala goyagala ubemba kono wange kwenjagala ate tonkyusiza kala onywa fanta nze nywa Coca-Cola twawukana mu ndowooza ssebo mama nkimanyi bulungi nti gwabeera ne tata muŋŋambire nti sinnaba kumulamwa ebyo kibuuka bwomanyi kuba kulemeza nekirala muŋŋambire nti mpagira Bobby mu lujjudde olumutyamu. Nekirala maama muŋŋambire nti mpagira Bobby mu lujjudde. Kaddemu omulundi gumu. Kaddemu. Tuyeno mama tuwagira psa. Tuyeno mama tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Tuyeno tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Tuyeno mama tuwagira Bobby naye tetumanyi oba tunagesa. Oh buvumu simanyi nga gye buva onsabirangako nga tompulira. Oh buvumu simanyi nga gye buva onsabirangako nga tompulira. Mpagira Bobby wagira goyagala tonkaka kwagala goyagala ubemba kono wange kwenjagala ate tonkyusiza kala onywa fanta nze nywa Coca-Cola twawukana mu ndowooza ssebo mama nkimanyi bulungi nti gwabeera ne tata muŋŋambire nti sinnaba kumulamwa ebyo kibuuka bwomanyi kuba kulemeza. Nekirala muŋŋambire nti mpagira Bobby mu lujjudde olumutyamu. Nekirala dadi gwobeera ne mami dadi muŋŋambire nti mpagira Bobby ate seekweka. Wow. Mvubuka bamuyita temperature. Temperature ndowooza temperature touch. Osobola okugenda n'onoonya akayimba ko ku YouTube yakataddeyo. Wow, kayimba kanyuma nnyo. Kanoonyeeko muganda wange onaawulira
abaana bagamba byonna mu bitukole ne tetwekweka tuwagira Bobby toyina kyotugamba weewaawo katuveeyo tuolekere muyimbi munne kati oyo muyimbi tumuwulidde amagezi gamwesera n'okutegeera ategeera katugende ku muyimbi amagezi nga gamwesera kutegeera ekyo kyesimanyi okutegeera wano mbuusabuusa omanyi omuntu asobola obeera omugezi naye nga tategeera naye ono Eddie Kenzo omusajja w'amaanyi musajja awangudde zi BET ali mu Grammy ne byayogera bisobola okubeera nga bya butegeevu katuwulire bya butegeevu oba bya butaliimu tuwe ambaddemu kino ekintu kubanze manyi honorable minister Fiona Nyamutoro talina budde ayinza obuta respondinga bino bintu kuba talina time yaffe gye tubeeramu kadiri baada nga tusumbukana nensi bino byemuwulira bi voice note musimanyi biveeyo nabagambye bano abantu from day one baali bamanyi kye bakola baali banoonya tokability popularity kubanga oyinza otya okwesimba waate emikono noonoonya mifu ng'emiramu gibadde ki oyinza obutaba na baŋŋambi b'abantu bakumanyi 10 mu kitundu kyoyagala okwesimbamu so kye baakola baali bakimanyi bakola emikono emifu ate ne beera from their camp ekyokubiri voice note gye muwulira yali between taata w'omuwala Uncle wa Fiona ne Fiona Uncle wa Fiona yamukubira namuga taata w'omuwala ankubidde akwetaaga kubanga beemanyi bali abantu bakukyalo kimu respectively najja n'abawuliza taata w'omuwala ng'agamba bali tusaba omuwala omuwa omulimu mufunire omulimu bino ebyokwesimbawo oba okugenda mu bantu abireke nga bagamba one option one baleme nga banominating ne baleme genda mu bantu okitegeera gundi yokubiri bakole ki oba bamuleka agenda n'opposite iyi n'abagamba respectively nti temugenda tambula mu bantu you rather not nominate okitegeera ebisigadde tujjabira naye nga bwomanyi byamwe national figure asobola kubeera wano nga mudiscussing this issue mugende mwerowooze mumbuulire kyemukola ki kyemulowooza tujja kuba tulaba n'abavira n'agenda kumbe bo baali bazze nga balikodinga nga baagala kutemamu buno bakole ki basaturating bafune tokability abagala kupromotinga ndooza n'okumuna ebikuba teriiyo aba muzeeyi bwe yaliyo noono bwe yaliyo mulaba ani asinga y'amaanyi so temutambuza nnyo obuntu obutalina makulu naye babagambe babawe the entire conversation nga ne taata w'omwana oyo ayogera aba balimba mbu the conversation is between Fiona and EC basimanyi electoral commission balimba the conversation is between taata w'omwana Uncle wa Fiona ne Fiona don't be deceived. Omanyi okuteeka okutegeera n'amagezi ku minzaani omuntu yandibadde ategeera nnyo n'okusinga amagezi kubanga bw'oba otegeera Katonda n'akuwa omukisa ettonde ly'omukisa limu lisinga endebe y'amagezi byennyonnyodde oba obitegedde bw'oteeka okutegeera n'amagezi ku minzaani wandisabe Katonda akusaasire okutegeera kubeere waggulu w'amagezi okutegeerako kubeere waggulu w'amagezi kubanga kukutegeerwa weetaagirako ekintu ekirala mukisa kubanga ettonde ly'omukisa limu lisinga endebe y'amagezi y'ensonga lwaki tusukkulumiza okutegeera amagezi ne tugassa wansi bangi abakozeseza amagezi gaabwe ne bagakozesa eby'ekisiru bw'owuliriza Eddie Kenzo nga nnyonnyola yeegaanye audio naye mu maaso n'atugamba nti eyo audio gye mwawulidde yali wakati wa taata w'omwana Uncle wa Nyamutoro owulidde oba yali wakati wa taata wa Nyamutoro yali wakati wa Nyamutoro ne taata we ate Uncle we okay ekyo tukiteeke ebbali n'agamba tiyali wakati wa electoral commission na Nyamutoro annyonnyola taata w'omwana oba kojjaawe nga nnyonnyola Namutoro okumuleeta n'opposed mbu Nyamutoro n'abagamba mbu ebyo mbibalekedde mmwe mumanyi okitegedde taata wa Nyamutoro oba kojjaawe agamba Nyamutoro twagala kukuleeta n'opposed
Chovala nkugambye nti Katonda akusasira otege obe n'okutegeera okusinga amagezi kuba ekyo kyakozesa Eddie Kenzo magezi niye amagezi amasiru okitegedde n'okwagala okulaga ennyo nti oyogera kyovola bamwe contradictinga n'oyimba bino n'omala n'okola birala oba okitegedde tosobola tugamba nti essimu yali wakati wa taata wa Nyamutoolo kojjaawe naye nga kojjaawe boogera ku Nyamutoolo kujja n'opposed bonga baani ate n'omala n'otugamba essimu teyaliiwo aye n'otugamba eyo essimu yali wakati wa Nyamutoolo olwedde omaze otugamba teriiwo naye ate taata w'omuwala oba kojjaawe kimu ku byo ggwe ky'oyagadde katubikozese nga webikozesezza ye yali ku ssimu naye yali ku ssimu agamba muwala we ajja n'opposed in fact bamuleeta n'opposed nesi asibye electoral commission otegedde wawe twetagira okutegeera nti omuntu asobola okubeera omugezi naye nga tategeera kati Eddie Kenzo yabadde mugezi okujja defendinga byatategeera abimanyi naye tabitegeera ate munnaye si mwami alowooza ayina all the authority okujja okubaako kyayogera kale olwedde Eddie Kenzo amaze otulaga nti electoral commission yali mabega wazi n'enteekateeka olwedde Eddie Kenzo amaze okikonfaminga nti electoral commission n'essimu yava ku electoral commission ogende wa Nyamutoolo kati gwe kyolina okwebuuza lwaki electoral commission yali involved mu nsonga za Nyamutoolo we tuddireyo ne tunona abaavu era ne twebuuza nti electoral commission ddala eri independent nti nedda kuva ku byani Eddie Kenzo annyonnyodde amafaayo azze okunnyonnyola by'amanyi nga tabitegeera abimanyi nti mukazi we yeesimbyewo naye ategeera ebigenda mu maaso ebitabitegeera amanyi nti mukazi we electoral commission annange neneebuuza omuntu w'otuuka okubeera nga anyway ye Eddie Kenzo nja kusaba mpe ndowoozayo ku bigambo bya Eddie Kenzo now tuveewo olutalo lwa King Sir n'Aruna Kasolo lukuza Aruna Kasolo amwanukudde ne bw'owuliriza endowooza ya Aruna Kasolo n'eya Eddie Kenzo zero kubanga King Sir kyayogera kiri kiriya mumanyi Aruna Kasolo bw'ayanukudde King Sir soko otuwe kuva ku King Sir manyi kano mwakawulidde eggulo then leka kagatta okusobola okugjayo ekinyusi ky'emboozi eno tuwe mu minisita omu badde ndi awo mu minisita omu eyesimba mu kalulu nga talina maanyi yagambye musaha wajja eno abantu bagenda kuddamu okukola kikumpagira nga biri omwo babinyumiza paka baweereza ebbaluwa naye toyinza kuweereza munno bbaluwa nga wabula olunaku lumu oba bbiri ng'alanze okumala emyezi 6 ataddemu ssente atimbye ebipande okuva emutukula paka Masaka atimbye Rakaayi yonna Rakaayi nnene omuyimbi yadde atimbye ebipande ng'agenda kuyimba leero ndowooza oba yalemereddwa oba tibamusasudde oba ki kati ali eri agamba kasunyeŋŋanye ekivulu kyange nze ndireka bivulu oba wakitegeeza abantu tibajja kuyingira oba kiki ebyo bikwata ku ggwe bulijjo ng'ayimba tetwagala beekwasa ekintu kyonna bakkirize tukabasiike kubanga 2021 tebakoledde bantu nga babalonze bakkirize tukakole ki tukabasiike era bwali wano toddamu kulowooza bwe abantu bali obalonda bakusonyiye ku mitima gyabwe tebatwagala toyinza kungomaze waffe walayo bolimba siri munakyotera walayi bitalayi twaba kyotera nempoza bajajange nga zindaba ntife twaba
onzizanga kyotera kimu ku kikulaga nti Aruna Kasolo yabadde mabega w'enteekateekezi gy'ekivulu kya Kingisa ye statement gy'akoze agambye oba batya kalulu bajje tukabasiike baddeyo eka. Aruna Kasolo yeesimbyewo ne Kingisa, then lwaki abadde akola statement eyo? Kingisa yabadde azze ku byabufuzi oba kuyimba? Kati ekyo kikonfaminga nti already Aruna Kasolo yabadde involved mu kino, nti batidde akalulu bajje mu kalulu tukabasiike tebalina buwagizi. Kati ekyo kijirawa ng'oyogera ku Kingisa? Kijirawa abuuziza nze nti nalemeseza ekivulu nze ntegeka bivulu. Owaayi lwaki wawasa omuyimbi? Ye wamuwasa. Anyway, ebyo bya family. Kakati lwaki eno ndowooza yange, lwaki Aruna Kasolo yakulembeddemu okujja ekivulu kya Kingisa? Eno ndowooza yange, musobola okunkolectinga if I'm wrong. Kingisa muyimbi ayimba ebintu ebinyigiriza omuntu wa wansi, era munywanyi mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya gavumenti eri mu buyinza. Kyotera yemu ku district Kyagulanyi mwayina amaanyi ddala, nga bw'okwata numbers ezibadde zigenda okujja okulaba Kingisa mu kivulu n'enjiri gy'abadde ayinza okuyisaawo, eno ye yaleetedde Aruna Kasolo kozesa obuyinza obutali mu mateeka oba mu ssemateeka n'ajja ekivulu ky'omwana. Ebyobufuzi awo we bituuse, ebyobufuzi awo we bituuse. Bwe balemererwa okugula batandika sabotaginga mirimu gyo. Bwe balemererwa kuba tebakyasobola konvisinga muntu, kati bajja na ssente boyitu kugula ozitowaki. Bw'ogaana nga banoonya we out okutaataaganya emirimu gyo. Abakkiriza okugulibwa bali eri bali mu kuwaana ba NRM. Tuwe ku mwami wa DP oyo. Twetoloboto basaewa nange nafuna omukisa ndi omukuwakiikirira Uganda muri Parliament ya East Africa. Abakolengana ennungi yitu ya DP na NRM, aba NRM tukamuhagira yaza mu Parliament ya East Africa. Tukola bwe tuti ne tukola tuti, tukola tuti ne tukola tuti. So kokola oti vote. Uganda we ate DP twasazeewo, we are voting for stability of Uganda. Tetugezesa Uganda. DP alioneza kwegera Museveni. Tetugezesa. So mwebale ono best man wa mukama wange, ono Robert Mao, ono Metro wa mama wange ijo. So katuli waka obiwulidde ebyo, era nyongereko, sobola kubeera nga nyongerako yadde ekigambo ekimu. Naye bwe twabadde olunaku lwajjo twakulaze emboozi nga omukulu amanyiddwa nga William Ruto Samoei, president w'eggwanga erya Kenya, yazze wano ng'ayambadde ekyefaanaanyiriza yero. Era bwe yabadde ayogerako eri abantu yategeezezza nti ono mwami Museveni taata waffe mu East Africa. Naye abantu balina endowooza mu East Africa. Ndowooza ki gye balina ku bakulembeze bano? Tuweeko katambi ako. Ojja tuwa katambi ak'omwana oyo abadde awo ka video. God have mercy. The work is done. Finish him. Omulundi gumu.
God have mercy. The work is done. Finish him. Kati sina kyengenda kwogera. Negwe kikyolabe waliwo gwe bakubye amangi. Bakubye erimu. Naye ngambye sina kyengenda kwogera. Kati njogera ki? Erewe kale tugende wa Semboga eyesimbyewo obwannamunigina nga yali wa kibiina kya National Unity Platform. Semboga agamba nti ekibiina kya NUP ng'ekibiina kirungi nnyo naye tekituukiridde. Era agamba nti okuwa Fred Nyanzi senta mu kaadi eno teyali decision nnungi eri abantu b'e Kawempe abayayaanira obukulembeze okuva eri omuntu abeera nabo awangadde nabo era ng'abategeera n'ebizibu byabwe bye bayitamu ebya buli lunaku. Semboga bw'atyo bw'agamba. Yali wa NUP kati yazzenga independent. Agamba nti Kawempe yeetaaga omuntu agimanyi agitegeera era nga n'ebizibu byabwe abimanyi ebya buli lunaku. So agamba NUP kibiina kirungi nnyo ne tekituukiridde. Yere semanyi gwe kyoyinza kubeera ng'omugamba. Mbadde ntunuulira ba independent abazze obungi bwabwe basinga abantu abajjidde mu bibiina ebyobufuzi. Kiva nze mbagamba ekintu independent kirina okusooka kiveewo. Nga zze nga tamaze kuyita mu bibiina kiryokke. Niyo omuntu ayise mu kibiina tasaana kujja independent. Kuba lwedde oyina b'oba osoose okutaataaganya ate ng'ogenda bavumirira. Kanze sikiwagira. Mbadde nnoonya omuwendo wano ogw'abantu abajjidde ku Namunigina abazze nga beesimbyewo tebalina bibiina. Omuwendo guli mu bantu 9 eyo. Bali mu 9 sibalaba wano tusobola okweyongerayo. Tusobola okweyongerayo ndowooza ne tuvaako awo. Anyway, njabbi kuletera mu mboozi n'abezzeko muwendo gw'abameka abeesimbyewo obwannamunigina n'ebiringa ebyo. Katukireke for now. Kale, wetubanga tuvuddeko awo waliwo Ossa akubiddwa amasasi era nga gamuttiddewo. Nga bw'olengera omwami ogw'olengera ku screen yo mukwano gwange abadde muduumizi wa poliisi y'Entaawo e Mukono era nga ye Emma Bagenda akubiddwa amasasi agamuttiddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omwami oyo gw'olengera okusisira ku information gye nsobodde okubeera nga nfuna walaga nti Ossi w'Entaawo police post eyakubiddwa amasasi agamuttiddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero yalumbiddwa abateeberezebwa okubeera ababbi. Yalumbiddwa abateeberezebwa okubeera ababbi. Bwe batyo ne bamusindirira amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. So gega amawulire agava sayidi zeeyo. Ne bwe tuvaayo katugende. NUP yaguddewo podcast. Tukkirize nti eno y'engeri ey'okutambulamu kati. Ky'olina okusooka okwebaza ye NUP okubeera ng'etegedde nti tuli mu nsi amazima amatuufu nga mainstream buli lunaku zongera okugwa n'okunafuwa. Lwaki mainstream zigwa? Zigwa olw'ensonga eno ku internet gye bagamba nti wewava amawulire amakyamu neteri bintu bigaba mawulire mafunga mainstream.
kubanga zizinira ku ntoli ez'abakulu abali mu buyinza. Kitegeeza buli kye bakuwa kye baagala owulire, kye baagala owulire kye bakuwa. Era bw'olaba ezimu kuzizimbyamu ku mitwe nga NTV, olaba engeri gye bazitambuzaamu. Teziva mu makooti, teziva mu ntalo, teziva mu ki n'ebiringa ebyo. Now, nze nsikiriziganya ne Kyagulanyi kyatera okugamba nti buli generation erina okuba n'ebyayo n'engeri gyekolamu ebintu byayo. Now, wakati nga Bobi Wine takyakkirizibwa ku ma radio na ma TV, wakati nga information ebeera nfu radio ne TV ze batuolaba abantu be batuleetera bampuuga bali awo bamisiriddinga abantu. Bwe baleeta Abedi Bwanika ayogera ku bisiyaga na ku misiriddinga abantu. Propaganda ali ku ma TV n'ama radio asinga n'ali ku social media. Kakati Bobi Wine yakitegedde oba NUP yakitegedde nti yeetaaga weesobola okuwuliziganyiza n'abantu neggulawo omukutu. Mukutu gwe yagguddewo osobola okgendayo n'ogukeberako. Nabadde ne Morgan wano ng'agamba naye nga gukulira ku sipiidi ya yiriyiri. Ekituufu kiri nti mugende mugunoonya omukutu guno mulabe ebintu ebibeerako. Bataddeko interview eyasoose NUP podcast. Yes. Emboozi gye bataddeko Morgan wabadde ogamba edduka. Jo twasembeyo okukeberanga eri mu 2000, right? Eri mu 1408. Genda ku YouTube osemu NUP podcast. Ojja kusangako video ziri 2. Eriemu n'endaba ziri 2, ndowooza endala eri mu private. Eri private. So mugende mulabe interview eno yonna namba. Lwaki Kyagulanyi yakoze kino? Yakoze kino olw'ensonga nti bw'otunuulira Donald Trump mu ggwanga erya America nti emikutu gyerwana, emikutu gy'amawulire gyo gyerwana. Bw'osanga Fox eyogera byayo ku Trump, bw'osanga CNN eyogera byayo, bw'osanga emikutu gyerwana, buli omu alwana kuyisaawo kikye. Ne giwunzika nga ffe gitufiidinga information y'omukyamu. Kati Trump yasalawo n'akozesa podcast. Era agenda omaliza podcast nga mazima amatofu gali nti abantu abalabye bakubisa mu bantu abalaba zi TV. Kakati mu kaseera kano ak'okusomoozebwa mu by'amawulire, NUP yasazeewo eggulewo podcast. Era nga emboozi eyasoose yeeno njagala ogiwulirizeeko ekitundu, then bw'omala genda ku mukutu kwennyini osobola okubeera ng'olaba emboozi eno ejjudde mu bulamba bwayo. Gituwe. Burial place. Yeah. With the president of UPC and an MP of the area and the son to the former president. Yes. And which for the young people was a symbol of unity because we are the same country, we are the same nation. Yes. But you still had some people with tribal undertones or trying to make a big deal out of the historical controversies. So from where you sit, how do you take this in? You're in the struggle to make sure we unite everyone, but you still have people who want to leverage those historical contradictions to undermine. Yeah, I hear you. My visit to the resting place of Dr. Apollo Milton Obote, I don't regret it. I could do it again and again and again, given half the chance. For me, it was extremely satisfying. And I believe that it was not just me, but that spirit of unity that prevailed at independence has to be rebirthed in us. Make no mistake, Dr. Obote had his mistakes. My grandfather was one of the people that fought
Dr. Milton Obote's government. My grandfather, the late Joseph Warakira, was founding member of DP. My father was part of the war. And my family, which includes one of my uncles, the great Dr. Andrew Takome Kaira, were all working with Museveni to remove Obote's regime because of the mistakes that had been made, because of the wrongs that were being done. And my generation, we grew up divided and detesting the UPC and the people of northern Uganda, because there was something planted in our minds. We were taught to hate. You know, we grew up to the stories of UPC and Obote's people going to villages in Luwero and slaughtering our people. And even the songs that we grew up being taught was to despise UPC and the Obote memory. And that's how we were brought up until just recently, when we were able to think for ourselves. And in Buganda we call it the spirit of Bwanika, Emando ya Bwanika. But I mean, reality is coming out, us learning that we had actually been taught to hate by the Museveni regime in order to keep us apart. We learned that actually those atrocities in Luwero, many of them, if not all of them, were false flag operations carried out by the NRA rebels to discredit the government of Obote. But that happened, and we saw that it had affected our country so much. Now, it so happens that the Honorable Jimmy Akena is my old friend from old days, and when I got an invitation from him to visit him in Akokoro, I took opportunity to also go and salute the resting place of Dr. Milton Obote. But also, the two of us believe that we carry a responsibility of not just being friends, but being the magnets that draw our people to unity. We see that our generation is supposed to be the generation that accomplishes the dreams and aspirations of our fathers. We have to show the country that we are more of the same than apart. Yes, and I think it's a good point, especially on generations. If you look at especially East Africa, you could see that the young people of East Africa generally, East African countries, especially Kenya, Tanzania, Uganda, and other change-seeking individuals in society are coming together to, you know, to fight against dictatorship. And for me, it wouldn't make sense if internally in Uganda you could say that the young people, or even the people of Lango or Arua or Mbarara, Ankole sub-region or Busoga cannot unite just because there are historical controversies, whether legitimate or not. I think that we must exist in a generation. Absolutely, we must be allowed to make our own mistakes and correct them ourselves. We cannot be conscripted by the mistakes of the past. We cannot be held back and all that. It can't happen. In any case, if one takes time to look deeply, you'll find more truths that will even demystify those so-called conflicts. They were never conflicts between the peoples. There were conflicts between individuals and their interests. Yes. And their interests. So the rest of us are mobilized to act or to carry sentiments. Exactly. We are just an extension of their interests. And sentiments that don't benefit us as generations. Yeah, you're right. I think we are better together. Absolutely. We must really move on. And former presidents.